Eddakiika zino ziri nnya zennyini zaakayita ku ssaawa ennya ez'okumakya oli ku 88 katonyeze 8 nazo omwezi 19 lwa mukaaga omwezi ogwokuna 2025 enkya lwazuukira enkya bajja kusanga entaana njereere bannaffe abali mu buuyo obwo tubaagaliza ennaku olukulu olw'enkya olulungi kyali mugandaalo ne Fred ebeera nga poliisi tetuggalawo kulamusiza eno gy'osinze okuwuliza 88 katonyeze 8 programu eyitibwa paalamenti yaffe eddoboozi ya musajja wa kabaka Medi Nseregera nze nkubuuza ku nate olwaleero yonna gy'osinzira okuwuliriza abafunye ebirungi mu sabbiiti kuba twayawukana alhamdulillah ate nammwe Mungu baagezesezza tolowooza bingi byonna bibeeramu ebyo bijja kutereera bingi ebiri mu ggwanga lyaffe Uganda nebiriyo Kayihura ayogedde ku Cham 7 agamba agenda ebintu bingi Kayihura agamba ati bamugambye nti Kayihura 7 ekuwandiika omulimu gwe gwali gwakubonyabonya aba opposition nti muleke nammwe ate abalamu poliisi kati nze nabawandiisa ate mugamba lwaki nakola ekyo bingi ebiri mu ggwanga era mu kkoweero erya honorable Kinobe ono ewaabwe mwenare wali lutalo lw'okulonda kye bayita Central Executive Committee SEC era nga lulaga bingi ebiriwo olutalo luli wakati wa Kadaaga ne Anita Mong ekutta akati ate luliwo nnyo okulaba ani atwala entebe eyo byonna gy'oli ebiri mu ggwanga ye agambye Kadaaga nti ono musobola amaanyi agajjeewa Kadaaga yamaze okufuna ekirabo kye bayise Award for Good Governance kyabadde Marrakesh kiri Morocco eyo bwe yazeewo nti olaba tugayanje naye ate mwanyi kanaga nti weye sitalina buzibu bwonna kumuwangula ebyo biri emwenarem era gye wasanze nga abantu babasabye ssente nnyingi nnyo okwesimba okufuna obuweereza $2 million mega bibiri eno teri bingi nnyo biri eno naye bibiri ebibadde mu sabbiiti yaffe gye tubaddemu ebadde nnyo ya kutunulira kugenda mu mugandaalo nga tumaliza bannaffe bamaliza ekisiibo ekyo kale bibaddewo nnyo eno bibadde mu ggwanga lino bingi byebadde byetolera ku bukkiriza bakadde baffe batambuziza omusaalaba era ng'ensonga yonna yabadde ku beeralikirwa akalulu ke tujjamu enguzi buliwedde bwolaba nga kyayogera kale ffe mu Katonda baatugambye tubeere beegendereza ensi eno eyinza okuba mu buzibu bungi omwaka akalulu ke tugendamu aka 12 January 2026 kanzije katono eddakiika zino ziri 8 ezaakayita ku ssaawa ennya kwebaza okuba nti oli ku mukutu n'ebingi ebiri mu ggwanga ebintu bya BMK ebintu bye bikyali mu kusika omuguwa era nga agafuluma gagamba nti ebintu bino Balamu aga nti alina ebintu bye minisita Balamu ebintu ebimu bibye abaana baga nti olimba akati awo wetulaba biki ebiddako okulaba ababigoberera bajja kuba batubuulira okulaba biki ebigenda okuddako mu mbeera efaanagana bwetyo emaali ya BMK abaana ne Mr. Balamu basobeddwa ekyokuzzaako gwali enjagadde ekyo kimanye naye nga era byonna bwe bityo bwe biri bifaananye ebintu by'omugenzi naye nkulamusizza nnyo ku 88 kaleze 8 programu neetibwa paalamenti yaffe kiza nkwanjulire lawyer Lulovulo ate nga meeya w'ekibuga Kampala bw'omubuuzi okomawo katulinde natuka ku lutindo okomawo tokoma taddamu kiza nkwanjulire Haji Road Mayor Elias Lukwago so tusa salamu yesebo unjagazaaki okubuuza okomawo abantu beetegeke abantu waliwo nalabyawo naga nti oyo mumaze kati
owe machinde east tatu oyo ali mu bagenzi Medi lwaki ontandikira gandi fe usiramu mwanguya ebyo sibiriko yagambye nti sibiriko kati asibye bikulisiza naye akanchogereko katono waliwo abagagga oline mugamba nti Lukwago naye ayina ayatule ati Lukwago agambe hamu ya muleso oyo konze sikale kasita gwokyogedde naye omusajja yagambye nti yandi bubi ku by'omyala kanfune nange gwendeeta nfune yabaava edda ku mpagala anyway ebyo si byakaseera kano mutali yekka ayina gwe yakuteekaawo nagira ati bagenda kubinula linda bakubi b'amasimu era ogenda kuta amasimu bonna ne be mbadde njogera nabo bansiibudde ate nze mbasoma Lukwago oloteria munywanyi wange mukubi wa simu yaŋŋambye ejjo kiro naye Lukwago siina kyakukola nkwagala naye n'akasente nkagala nkutadde odda ku waludi meya batudde eggwanga lino odda batudde Medi Nsereko Sebuliba oliruuya Medi Nsereko Sebuliba okakasa nti n'okulonda kwennyini kunaabaayo wanje okakasa Tanzania leader of opposition abadde avuganya Tindu Lissu mumanyi yes ng'akomyewo bamukwata ne bamuteeka mu kkomera kati yabulidde mu kkomera bwe bwazibidde jjo enkuba yagirutte ekkomera bwe bwazibidde jjo nga talabikako gyali n'ekibiina kye ekya Chadema nga Suluhu agambye bakiweze tekigenda kwetaba mu kalulu nawe otidde si kutya wane waffe wennyini Bobi Wine yabadde atambula n'asookako embaale yakkiridde olukuŋŋaana lwe oluddako olwebuuza ku bantu lwabadde embalala n'omugaa tojja kugendayo lulala lwabadde eggulu n'omugira ojja kulinnyayo omuntu asobola okukwata Nalukoola n'obwa Nalukoola bwe ansonyiwe oli muganda wange Eriyaasa Nalukoola tuvudde wala nze muzaala era mutabani wange ne mateeka gyati esobola okusitula Nalukoola omusajja n'ekigambo kye kyennyini tekitiisa agamba Medi Nsereko munjagazaaki Nalukoola gyati emusitula gyati nemusika kabodaboda nemukuba wansi omutwe katono egwase abantu nga Senninde abantu nga oyo yennyini omukyala ya Farida Nambi muwala waffe w'abenkima owa Kigongo n'avaayo n'agamba nti oyo yaguze abajja ati be bamwasa omutwe kakati bw'olabye Medi omanyi wetula era bwe ndaba bino emizannyo gye bali tunteeka mu ebyo simanya hamu yasasudde ono yasasudde ab'amasimu ebyo temuli tuyinza obutalonda Dr. Besigye olwaleero kooti nemugamba nti omazeeyo byonna ebyetaagisa mu mateeka omulamuzi Comfort Kanya kitaawe nga naye yali mulamuzi n'agamba nti bwe Dr. Besigye buli kimu kyonna okituukiriza mu mateeka naye likodi yo nnungi oli statesman basurity basemugibolese ba muzinzi bamwijukye oli of advanced age naye bwe tunaakuta oyinza okukemebwa okutaataaganya obujolezi jjukira tebamukiriza kutambula kuva wabweru kugenda bweru bagamba emisango simanya yagizira tusitizirandi simanya Greece simanya Kenya naye oyinza okukemekerezebwa tuganye tetugenda kuwa bail kooti esembayo Supreme Court yalagira nti abantu bonna bali bavunaanibwa mu General Court Martial batwalibwe mu kooti eza bulijjo Mao yabadde mu Parliament n'agamba 45 file ze twakafunako nabadde ne Dr. Besigye weekend n'agamba nti actually ali omu yekeruzira ku 200 ali omu eyo kitali ejjudde ba political prisoners be bakwata mu kalulu k'2000 okujjako mwami Yoweri Kaguta mu 7 be yagamba nti asonyiye nga amaze okubalagira bakkiriza emisango nga ayise mu balamu ne bagamba kali ba Olivia Lutayana abalala bonna bakyaliyo mu kabiri 2021 kyeraliikiriza kakati nkusiigira ekifaananyi mwami Yoweri Museveni n'akwata million 10 ne baziwa aba MP nti bayise etteeka lya General Court Martial likomeyo litusibe Medi lyeteeka kakati wetutunuulidde
fenna tuli bakandidate parliament olulikomyawo gwokimanyi nti tuyinza okutuuka 2026 nga fenna abasinga batutadde mu general court martial twagenda mu kooti ngero ni kiza tamanyi nti agenda kusibira kitalya ero ni kiza nga lawyer so obonna fuyiza nnyo okundowozesa nti hamu alese candidate mbeeraho nga gwendowoozaako nti omukubi w'essimu agenda kuba n'ogwerukwago 2026 nga simanyi nti natuuka ndi mulamu otidde okulonda ntandika olwalo nange okuba obubaawo nti mbe waggulu nwanagane ne kesisene butimbula simanya nwanagane ne bano nti nze Lukwago Eriasa maze nze okuva 1993 ndi mu lutalo ndi mu opposition 1993 nga nakayingira Makerere University netujja 96 mukaluka Dr. Besi Amin Semoge biri abiri mugumu netubeerane ku misango ja Dr. Besi jene tutambula buli wamu buli okutuusa katuyise mu efforts tuyise mu bino tuyise mu biri tuyise mu kino ngongamba biri abiri mukaga bagenda kubinula nti nerabidde jenva nerabidde wetuli nerabidde wetugenda made in Sereko ona yakatuuka munywanyi wono ono mukwano gwe yakatuuka ono mpindi amanyi biki bye nayitamu mu general court martial basasula buli kiramu olabo omeketa machupa ate yamu alese obukadde simanyi 12 baziwadde nti simanya kandi nzire mu ebyo bindowozeseeko Medi olwaliro ndowooza ku kyatuuse ku ttindi lusu kye kigenda okutuddirira fenna wano bakuteke mu komera teweewuunya Dr. Besigye nga ne mu komera taliyo teweewuunya omusajja si Shabani Bantaliza ani onamuwa mufaanana mu kwogera aliwo kati omwogezi w'amagye ase omwogezi w'amagye oli ye magezi omwogezi w'amagye ono neibo wange wane Rubaga n'erinnya linvudde mu bwongo ono yeno Wesembabule oyo mujaso wayo gwe ono si Wesembabule yagambye atya yagandi oyo Dr. Besigye atwebaze twali tusobola twali tugenda muttira Tanzania agende Kenya atwebaze ensi eryawo twali tugenda kumuttirayo era ebyamutaasa ndi pulida ndi munywanyi wa Dr. Besigye embeera gye yayitamu wali of course ekimu kuba nti yalina Obedi Lutale naye waliwo embeera eyatuukawo nga toyina woyisa mulambo kugujja Kenya guyisa ku border n'oguyisa ku border ne gutuuka eno munyanyi we yagambye ani oyo Wesembabule ani ono mwogezi w'amagye ono yalwalako ne face neegira nefafagala neibo wange alina kalinawo ne Rubaga wano ku mbugo kamubuuzi Wesembabule kamubuuzi endakiika onambuulidde bamuyita Felix Kulaije si Kulaije gogamba onambuulidde bade nagwenkwire sina nti Lukwago gwagamba Felix Kulaije omanyi Museveni abakyusa kwigamba bangi bali ye Felix Kulaije yagamba nti Besigye alina omukisa nti sinti alina omukisa nti Besigye naffe tulina okubeebaze nnyo okuba nti tebamuttira Kenya ekyo simwogerako bwogezi nti yakyogera mu nkukutu yakyogera mu lwatu kati wotuukira mu nsi gavumenti weeyogerera ku obulamu bwo nti yebulina mu ngalo nti bw'olowooza obwongo bwo 2026 nti tugenda kulonda nkubuulira media ekigenda okubeera wano 2026 olonga kikyenyulwa kikyenyulwa taata yeeyongeddeko omwana luli omwana abadde tannatuuka ku level eya enkwata gy'abikwatamu wano saagala kuteekawo kigambo kinene naye Muhoozi we yatuuse ng'ali ne taata we nga bali ne mukulu waabwe ng'ali ne muganda we General Sale ne maama waabwe ani Kataha minister ne bana abako nabo bataamye kyenkugezaako okufundiza kye bayita family rule abasajja bonna nagamba nja kuwa n'akatabo ka Saamu Njuba nkyakalina wa aka Betrayo akakazola Betrayo kazola Betrayo Saamu Njuba Betrayo ka Elia Kategaya Betrayo Matembe Betrayo Besigye unfinished business
akake kagamba unfinished business. Kakati Sejjusa tannawandiika tumusuubira okuwandiika. Sejjusa ateekwa kuwandiika. Ne Kayihura ateekedde. Ayogedde bingi Kayihura leero. Ayogera bingi. Kayihura amama mbabazi naye tumulinza akatabo ke. Simanyiyo ani yagenda mu nsiko ne Museveni. Eyali awandiisa ekitabo. Naga nti Museveni atuukiriza ebyabatwala mu nsiko. Sikimanyiyo. Ne Kabe Gilbert Bukenya. Through the intricate corridors of power. Nekibi mu luzungu. Through the intricate corridors of power. Okay. Edakiika ziri 22 zaketa ku ssaawa ennya. Kabe Badru Kigundu muganda wange. N'akatabo ke nafunyeeko kopi. Naye yennyini ke yawandiise stepping in the unknown. Buli omu alojja lulwe. Bomalibuza kwatuliza kwagamaze bibi. Terezo muzindalo. Lord Mayor abalungi abatuuliriza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam jama. Kusookera ddala Medi njagala ko agaliza bannaffe abenzikiriza endala eri etali yaffe engandaalo eddungi n'okusanyuka mu nsanyuka ennungi etateeka bulamu bwabwe mu katyabaga ate n'okumanya nti n'olwenkya gyerudi Sande. Ekyokubiri njagala okunakuwalira wamu ne bannaffe abafunye ebizibu eby'enjawulo ate era nsanyukire wamu n'abo abafunye amasanyu ag'enjawulo abafunye ebizibu. Mungu yayina enteekateeka ya buli muntu era yaba akiteegese bw'atyo n'olwekyo kireme kubeera nsonga ebeeraliikiriza ate teriiyo mbeera ya lubeerera. Ate nammwe abali mu masanyu era mwebaze Mungu okubatuusa ku ekyo okwawukana ku balala. Medi nsanze wano Lord Mayor akutta akati simanyi lwaki omutankuula. Mutankula. Olaba gy'otandikidde n'okubuuza. Ze teyanzikiriza kubuuza kusaasira kamini kwagaliza bannaffe Eastern Nungi. Naga ntuli Lord Mayor yabuuza kwatuuliriza. Wangambye sebo okomawo. Ekyo bulamu kyambuuza. Uno hamu akuleetako candidate. Kwegamba nontandikireeyo naye mpaayo akadakiika kamu. Okafunye. Naye ansege. Lord Mayor wadde. Basajja babeera wano bulijjo. Baluwa. Bano olise bunya n'abalala kati obalanga bukozi bo baafuuka baana kansooka enjozi eyo amini nkuliseeyo abantu bonna abadde ku lutikko e Lubaga kyabadde kijjobi nnyo Medi nga tukuza amazaalibwa ag'emyaka 7 tukyali mbikujjuko gyekitiibwa egya kabaka waffe era tumwagaliza obulamu obulungi n'aba badde mu way of the cross gulo muyogeyoge mukulike ne bannaddiini eddoboozi lye baavudde eri omwanguka ne twabasabye balyongeremukko bakolenga ba Martin Luther King Jr. we baakolanga. Martin Luther King Jr. yabuulira n'atuuka n'agamba Kimala ba Desmond Tutu n'abalala bannaddiini baliwo bannaddiini abakereziya wano abajja Kabila ng'akyusa ssemateeka kambagaliza Pasika ennungi olunaku lw'enkya n'emirembe gyonna. Ssaabasajja Kabaka wange wadde okyabuuza badde nange kukulisaayo abantu ababadde ku lutikko nga tujaguza emyaka 7 egy'ekitiibwa. Era njagala okwongera okwebaza Mungu okukuuma Ssaabasajja Kabaka era n'omusaba ayongere omuwa amaanyi obukumu n'obulamu obulungi ayongere okulamula Obuganda obutaliimu buyinike obulamu obutaliimu buyinike ayongere okulamula Obuganda. Twesiimye ssebo okuba ne Ssaabasajja Kabaka. Amiina ssebo. Amanya nsigadde ndi Mpindi Bumaali ogenze Kabaka wa Parliament akiikirira abaliko obulemu ku mbiri. Osigadde ekitegeeza ogenda enkyali wano akasembayo Medi nga tonnagenda ku Ssebunyanja. Badde njagala gamba Lord Mayor nti buli myaka 5 ebifo bino gavumenti yaffe ennungi ne constitution yaffe ey'eggwanga yatuwa omukisa okubivuganya. N'olwekyo abantu bangi bajja kujjanga bavuganya buli kifo ekizze. Kale bwe baba bazze okuvuganya ebifo ebizze etayogera bingi Lord Mayor atayogera bingi abaleke bavuganye era balagira amaanyi mu kaboksi wali Ssebunya kwatuuliza ekisigo gwabadde omulamu era sigwe buza kwatuuliza Ssebunya kwatuuliza abatuuliriza
Mukama yebazibwe kutukuuma kutusobola nga tukyali balamu kikulu nnyo ekyo tuli mu kiseera eky'amazuukira kiseera kya buli muntu kwekuba mu ttooki buli muntu yeekuba mu ttooki bwayimirire wamu naye mu bikolwa akebere ku akawunti ye buli omu akebere ku akawunti ye mu bikolwa mu bikolwa kitegeeza bwe kuba kwenenya wenenye mtuwe entebe buli muntu waali akoze eki ayina ensobi ze tulina bingi buli omu byakola ebitatutuusa kwekebera ku akawunti yo eyimiridde etya bweyimiridde tusaasira abali mu bulwadde ne tusaasira abali mu kufiirwa ne tusaasira n'abali mu ngendo ate engendo ezo zirabika abamu bazifuniddemu ebizibu kale tusaba tuzimaleko bulungi na bino bya fear mongering ebya Lukwago that is fear mongering toyanziza 311 toyanziza edakika ziri 27 zakata ku ssaawa 4 twegatiddwako muna NRM Kakongoliro founder member wa SEC simusobola kutuliza yakwatiddwa omulimu ogw'okulaba wakulonda kunatambula byonna ajja binyonyola retired major simanya ba retired major James Kinobe uza kutuliza sebo okitiibwa speaker waffe abamanyi gye twava twalutandikira mu mbuga eno kati mukulu Elias abadde asindika erindi mukulu Kyanja Luganga tonyigiriza ne muka kanyigirize gwe akyaliwo wano nga kifulukwa wetuvudde era kyofulaba okuwangaala kirungi n'okulwawo mu buyinza kirungi media lyose n'abeerawo kubanga olugendo nsaba mukama wange wagenda mu diplomatic world nali omanyi buli bw'aba abadde ambassador aba akyukidde yakyuka era asigala ali ambassador kino beyogera ekyo njagala okusoke kulamusa gwe speaker waffe for a long time nkwebaza byonna n'okusigala nga bendera yaffe ya parliament yaffe okyagikuumidde ddala ate ngeri ku mutindo nebaza abakadde bange bana abali wana abateesa naddala muganda wange muto wange wotobadde yakyusa bwava mu DP nadda mu FDC katali mu PFF tanagituukamu agenda mu PPF temunawagiwandiisa siffe tuwandiisa kanateekayo emikono mbu ebintu simanya byajja byogerera n'oganda wange ono ne muto wange oli mwami bano babo lwaki atugenzeeyo era yagala kuntandika byewatandikiddeko nomuganda n'okubuuza bane muzikize mbabuuzeeko mbalamusizaawo oluganda abatuwuliriza nsanyuse nate komawo eka mu palamenti yaffe wano we twatulanga wano ne tukisimba ne kiroka temulina madirisa nate okoma wano mukama bakyalikuumye tumwebaza olw'otukuma tukyali balamu bannaffe abagenze tubasabire mukama abalamuze ekisa Christians bannange mbagalize nkyo okuyingira mu lunaku lw'amazuukira tuzuukire n'omukama nga tukola ebyo byonna bye tuba tukola ebirungi ne mu kiseera kiri tuleme kukyusaamu kubanga ekisibo kyawedde ate nebaza ne bannayuganda abali ku mukutu ku ssaawa eno bulinza otuwuliriza tubabuulire ebifo erudda eno nange nja babuulira ebiri erudda eno mukulu Medi twatandikira lugendo nga memba wa palamenti nenedda twatandikira nga tunabona kugira naye tutambudde mbadde mu palamenti mbadde mu cabinet mbadde mu ambassador mbadde mu mobilizer eyo nayo gye mbadde naye ng'ekindera kiri kyaffe ekyomukutu kiri kyotegeera so ndi mwagize era mobilizer mu NRM for a long time nga mu kiseera kino n'akaweebwa oba commissioner mu kakiiko k'ebyokulonda aka national resistance movement sigambye Lukwago mu public office olinga kikati mu public office jembadde njogera nga nti ate public office totekwa kwogera naye kati neddembe lyogera ku byobufuzi nga mukulu Lukwago takyaleeta kusayitinga mateeka naye kati toyogera kati ndi mutereevu mu kintu ekitibwa ekibyobufuzi ekifo ekyo former ambassador kati kifo ekyo kyoli ku mwenali commissioner mu kakiiko k'ebyokulonda electoral commission era nga mu kiseera kino tuli mu kweteekateeka
nga bwomanyika kyakutedde akati kubanga ffe twamaze okwanjula roadmap yaffe y'ebyobufuzi n'ebyokulonda okuvira ddala mu kiseera kino paka lwenetuusa mu kulonda president wa Uganda n'ababaka ba parliament n'abakulembeze abenjawulo mu 2020. Wotobadde Lukwago atiisiza eggwanga nti okulonda kugenda kubeera kuzibu nnyo era okulonda naawe ekyokulabirako kya opposition leader Lissu owe Tanzania tabadde yekka Lord Mayor tabadde yekka bakadde ffe bannaddiini abakatoliki nga okulaba chairman Reverend Ziwa Bishop Ziwa yagambye nti yasomye ebbaluwa ku lwa banne naga nti akaluke tugenda mu commissioner electoral commission kagenda kuba kazibu nyera kali ku kaleberebwe okuleeta obuzibu mu ggwanga mbadde ndi awo Father Joseph Mukiibi naga nti ateka n'akaluka 2026 kamisona kino be muŋambire nti obuzibu buli bwe buti ebibiina byatandise okukola eggaali bagenda kutimbula ebipande era tuli kalwerebwe nobaka bona badde fulumu bwa Easter bona baddeko mwegendereze mubeere bakkakkamu kino bikino lwaki abantu balina endowooza mukulu speaker bulijjo okutereka bwino nkusuubira nti bw'oyagala kuzza butambi nomala otekawo ebyayogerwa nga tonatera okwingira mu kaayita oyinza n'okuza nti ate ketuzzeemu season nga bwegamba nti ekutta akati bino bye bijja bikola ki ebijja bibwawo ebyogeraakulinaanya ayogedde ti gwensere kutomanyi kigenda kubeera kwanza yigwa bitegedde otya ono muto wange luluvulo ono yo muto wange omumanyi ekisooka nga tasobola kukubuulira kuba tamanyi obajjanga meeyo ba president kyovale batasobola kukubuulira kyagenda kubeerako roadmap yabwe tondekamu ebyo mutuufu agenda bwa president kasita kiri ekipande kye kikola kivaayo nesimira lwaki tekinnavayo anaatubuulira lwaki kigaaniddeyo lwekyo nze ndowooza nti sizoni eno gye tuyingiddemu naye nyongera kukubiriza bannayuganda nti tugiyiseemu katwakkanya nti every 5 years firework season nazo nezibeerawo ziba bya muzindaalo era ne butufulumano nga tukubye fireworks tena yadde alina olubale lw'omuzindaalo kyo twagala nti okulonda every 5 years bw'owangula mwami Museveni ng'ate omulindo ogwokubiri bw'akuwangula ng'ate nawo omulindo ogukola ki so every 5 years kati bannayuganda beetegekerenga bino nti sizoni ng'eno bwetandika ate n'ebikambwe bibaawo n'ebyogerwa bingi abeepika baba bangi tujja kubalaba baba bangi naye abo by'okwerinda nabo abatwagala tusigale nga tuyita mu mbeera eno tumale okuyita mu sizoni eno nabo babeera beetegese ne batukuumira eyo buli omu n'abeera gy'abeera bwe tumaliza ne bikkakkana ekikulu ekirungi ekiriwo nti setup gye twateekawo olwaleero nnungi erina gavumenti bbiri gavumenti ewangudde efuga eggwanga ne gavumenti eri mu opposition government in waiting akati eri ababeerawo nga balwanirira kifo kisooka waggulu nga fe abeetegese gye tubadde aye neri abalwanirira namba 2 bwaki tumanyi mukulu Lukwago akimanyi nti emyaka ng'emitono mabega namba 2 yayiye kati namba 2 yakyusa eri mu red oba kati ku mulundi oguddako egenda mwani kati nabo bakyalwanira mu area yaabwe eya namba 2 namba 2 lead of the opposition yali bbulu bbulu neyise eri red nesooka emira kala zonna kubanga abali eddakiika zizino ziri 37 okweteekateeka kw'ebibiina kwe tutambudde ne bakadde baffe ababaka ba Katonda bafunye okweraliikirira kuwadde kya Reverend Bishop chairman wa Episcopal Conference abepiskopi bebaki abepiskopi gwe kintu kyewemu nze omusiraamu neyakitono bagamba beeraliikirivu basomye chairman yasomye ekiwandiiko kana kalulu ka 2026 tuli kale bwerebwe ali ku mukono gwa kkono Lukwago kyatandikira ndi gwe tongamba byakwesima omu ekigenda okubeerawo nga we Tanzania bamukutte kyekigenda okubeerawo kimanyi nensirika bamukutte bambuzizaawo nga bamujja mu kkomera taliiyo gwe bakutte ye Besigye yali mu kkomera naye ekkubo lye limu agenda kubulawo kaakati nayongerako ekirala nenyongerako ekirala nti ndabye ebbaluwa ya musajja wa Katonda Mukatoliki Joseph Mukiibi n'agamba nti ebiina nga kalutekana bagenda kuteekawo muzemuyita eggaali batimbule ebipande bakuba abantu
konze commissioner byokulonda je mwenale kino be major retired nti gaali yaffe ndo gaali yaba yaba ready bigendo okujja gaali yaba ready bebagambye gaali eggwanga lyagala nabuli yabadde atadde ekipande bakiyuzizza bakijjeeyo buga teri kulonda sebo ekikulu tubadde ku kiri ekyokugamba ambassador commissioner sebo commissioner ambassador major commissioner honorable ekikulu mukulu media chairman Buganda Caucus njagala kutandikira mukadde wa muto wange wekitiibwa Elias wakomye nti kyekituufu kiri nti okulonda kuliyo period efaanana bw'eti y'obululu wabaawo okukyamuka of course kati n'abalonzi beejaga nabo bamanyi nti season yaabwe etuuse kati buli muntu alina akakodyo kakozesa kyemudega nti akamukulu Elias ko kakulya okuteeka ku tension nakutekera ddala ku bunkenke biki oyinza okusinga kuba tekyetaaga kuba bipande ebiwandiiko byonna alina ne bwabituma omwana biteekeyo nkeera bamunominate nsilooza n'ebyo bakyabikebera nobikebera kuba bamanyi nti byonna abikola ki kati gwe bwakujubisa eno tolinnyayo naawe notolinnyayo ng'owedde nolwekyo akalulu bweka season yako etuuse ng'olina ekibiina mwogwa genda oyite mitendere gikwetaagisa fewefe bono bampadde akakisa nja kubula egyotandiseeko eri abo abakkiririza mu yero abalala bannaffe tebannaba nakufuna nteekateeka ono esimunenya kuba nenteekateeka tennaggwa kubanga bwe twalinoonyezanga obulumulundi ogusooka luli nga be bavuganye eno okujja ku ntebe olwaliro kati bali mu kuvuganya ku langi eyange bbulu omutangaavu ate bbulu omunyikivu ennyo ate ffe gwe najja nankumiza ndiwe katonga ffe batuyita ppf oli so kakati abo bo enteekateeka roadmap yaabwe ekyalina okusootinga out ebintu ebirala biki bingi era ekisanja kitumalako eyatwala ekifo kyabwe ekya lead of the opposition kati you are ready naye of course kibuyaga ali ewomanye yali enkota ennamba kati wakutukako ebiwagunga 8 bakyalina ebibatawanye ne waffe tubirina obadde oyogera bawandiika teri kibiina kibulamu ebyo but engeri gy'okimanejingamu n'oyita mu season eno ye matteringa n'ekyo ffe twakunte roadmap yaffe eno etandika naye ngaetandise kuva mu mabigere kuba ebyo tubadde mu nteekateeka nga kyetwatokesekoka nakyo kyali kyakola register kubanga ekimu ku bibadde bitutawanya mu bumyufu tugamba nti ababeera mu kamyufu bateeka okuba abawagizi ba NRM mu kusalawo kw'ekibiina kyaffe twagaana okugaba kaadi kitegeeza nti okujja oli bwaga nti oli bwakeera kunyalaga asiri nti genda katuse tusuze ku stage egamba nti tubadde tubawandika mu exercise book bw'otuuka ku lugundi ate exercise book nyinya baalikyusizza kati tugenze ku mutendera oguddako tulina gye twayise digital register twagenda ku buli kyalo buli muntu tumugamba ku kyalo not my point village mu Uganda tulina ebyalo 7,200 yo NRM mu nteekateeka yaayo ku buli village erinako abalonzi ate n'abakulembeze 30 agabeera ku buli kyalo twakkirira ku buli kyalo ne tuteekawo ekitabo kyaffe ekya yearbook ne tugaba bannanga abaagala era abawulira nga muli NRM mugende mwewandiise mu bitabo byaffe gye biri ku kyalo kuba ku mulundi oguddako ogwakalulu kano tetujja kukola ekyalo ku mulundi guli nti twatuuka mu siko omuguwa ebitabo babikayaniramu pulezidenti waffe eraga nti mubaleke bonna balonde awaavu obuzibu nti buli yayingirangawo nga yagandi ng'alonda kati ate bwebanafe abamu opposition bo nga bajja n'akakodyo nti wetumanya nti Elias Lukwago y'ow'amaanyi mu primaries mukube tuluke ekkali akali main nga kiroba omunafu yasigaddewo eyo abeera mu kumenya mujenje ki kalu so eyo background yatuleetera okukola register yaffe ne tugenda ku byalo ofiira mu Maachi omwaka guli tuteekamu abaalimu ne twajjuzaamu bwe twava mu March mu December ne tuula tukola digitalization sonyo okuyingira mu katono registration kitegeeza ne muwandiika okuteeka kati mu buwandiike bamemba ba party era bamemba ba party buli memba gwe mwawandiise mulonzi ali wili windaga ate sumulosona andi mbuuza ekibuuzo kiri nti mwatugambye nti mugamba nti mwina miliyoni 2 ezaki ez'abamemba exactly era tugamba tulina ez'abavota mmeka mwina 20 ez'abamemba Elias Lukwago miliyoni 2 ku miliyoni 45 za Uganda byo bitundu 5 ku 10 akaluba bakamaze tusooka gende eyo tusooke tugende obadde oyagala kusooka background yali kuba kati ekintu kya numbers kyatabanyiza nnyo abantu njagala abantu basooka bakifune lwaki electoral commission ate nga ne mu register making mbadde mu process ya kuwandiisa konkalala zino okuva ddala mwaka oguwedde bwe ngamba nti muyina member registered
milioni 2 Yes. mba mutuufu oba mutuufu abalonzi mulina bameka abalonzi tulina milioni 19 kubanga member ba CPF abapate 19 anti kankubule lwaki njawulo eyakakadde awo ejja nti ababaka abamemba tutandikira ku myaka 16 every board constitution yaffe mwami Elias agimanyi nti kuva ku myaka 16 okudda waggulu osobola kuba member we NRM naye bwo boli wakwetaba mu kalulu otandikira ku myaka 18 fe ba member bafe bali mu abiri tutandikira ku 16 nebo tukokola register y'abalonzi tutandikira ku 18 yensonga lwaki olaba ba member bali suka mu 2 point something ate nga abalonzi bali 19 nga tubawandiika okuva ku buli kyalo kya Uganda mu byalo emitwalo 7,12 kakati bwo ogerageranyiza baisiza population kulune tulinga bameka milioni 5 kati bwo kwata 20 million kwana mukatuli mbutundu ngana mu nga munana obana musanvu there wala sikujukira bulu kamale singa bagenze mu census ne namba y'abaana gye batadde kagusensonga ye ensonga gyenzi guseeriyemo kubanga kitawanya abantu baffe kyakuddira namba z'abalonzi baffe n'abalonzi abali mu NRM ne babageraganya n'abalonzi babyamukama era kitawanya buli aboogera abalonzi be NRM mwabagerageranyiza ne bammemba ba NRM abalonzi be NRM yellow boys and girls yes ziri milioni 19 kati batugamba obeerota ne 19 nga byamukama alina 2 kati awonja kunyonyolawo ninja gadda sookotegeere nti ffe twawandiise ku byalo emitwalo 7,12 nga tuwandiika on average bw'ogenda okukwala ekibalo ku mitwalo ezo ku buli kyalo tulinako abalonzi nga 2 njagala awakanya wano nti mu Uganda yonna tetuweza abantu 2 abawogere NRM ku buli kyalo oyo akije yatugaa nti mulimba because bukwata figure ya feno multiplying mu milioni 2 ku byalo emitwalo 7 kitegeeza nti buli LC1 tulinamu abantu abawere 2 kakati bwe tutuuka ku kulonda owandiisa abawezeze 18 nga bali willing ate nga bali able okugenda okuba akalulu kakati awuze milioni 19 akanyomero kambali nyingizaamu nti ogambye nti muva ku myaka 16 ba member etteka litugamba myaka 18 exactly. kati basalirawo batya bano okusalawo abe myaka 16 tugambye nti bwe tuba tuwandika ba member ffe tuwandika omurundi gumu myaka 3 tojja kuddayo ate ng'obadde 16 ng'ogenda kuddamu kuwandika 18 ate dde omugaidi wali 18 tukuteeka ku register bw'oyingira 18 immediately oyingira mu list y'abalokolaki abalonda kati bwe tuliddamu okuwandiika ate tuliwandiika abaali 16 ku luli abaali 14 ne bafuuka bammemba era ojja kulaba tunaddamu okuwandiika nga bammemba baffe beeyongeddeko mu buki obungi nolwekyo kyenjagala okusooka okutangaaza nti ababaka abammemba ba NRM 1 bawandiikibwa ku byalo emitwalo 7,12 kakati njagala ombuulire mwami Elias Lukwago tulina polling center mu Uganda ziri meka polling center mu Uganda ziri mitwalo 3 abalonzi babyamukama abawandiika mu polling center emitwalo 3,14 abalonzi abaffe tubawandiika ku byalo emitwalo 7,12 so ekitegeeza ndi mbalonzi ali 50% era bano bakimanyi nti temu creating impression nti buli munna Uganda yina muwandiike mu kitabo kya byabakama otherwise wandibadde okwala kwa population quota nti okuva ku myaka 18 okutuuka okudda waggulu mu population yaffe they should have been the voters abeera mu register byamukama naye n'abalonzi baayo tebawera finally buvane mu ekyo genda ogatte bugasi nti wetuva mu kulonda obululu obufuniddwa kino be ne Elias nani n'abalala bonna ne ba president abeesimbyeyo tebutukusukanga na 6 ku 10 mu kulonda kwayamuka kitegeeza nti ne mu register y'abakama abalonzi bonna abawandiise era bonna tebalonda tweyanziza n'ekyo abantu bakkakane emitima ffe tulina bamemba baffe bali eyo ku byalo naye mu bamemba abo twajjeemu ba voters be bagenda okwetaba mu road map etandika ng'ennaku z'omwezi 6 mu May nga tulonda structure z'obukiiko bwaffe obw'oku byalo obwasatu ebintu nga olw'okuba nga tetujja kuddayo mangu ku kyalo tujja kukozesa omukisa ogwo tulonde ne ba LS1 flag bearer ab'NRM abanaavuganya nga mwami byabukama asazeewo okutegeka okulonda akalulu era nga oyinza okuba ssentebe wa NRM n'ogenda okukwata flag ogenda ovuganye ku LC ku kyalo oba okuba n'owo ku kyalo nga ye wa LC ate n'owa NRM abantu bemulonda babuweereza mwasaba milioni 2 chairperson nimusaba milioni 5 ayagala okuba road mayor mwamusabe 5 ayagala vice chairman mwamusabe 5 ayagala okubeera vice chairperson mwamusabe milioni 10
ekibiina ky'abagagga abaagala okwesimbawo mu bukulembeze ekibiina ky'abagagga ng'ate baleeta buweereza abaagala okwesimbawo mu bukulembeze bakimanyi bulungi sente ne bw'onogenda wa byabakama gwe tuwa sente za budget ate naye akugyako emiliyoni 3 sente zetwasolozeza ku buli mubaka zisente ezisolozebwa njagala ombuliro banga bagenda okuvuganya ku bwa president bo tebajja kusasula sente mu electoral commission ya Uganda ate nga tujua budget ya Uganda abiri oba ziri abiri oba ziri 5 naye nayo principal nti isasulwayo sente ebibiina bino ebirala batulangana ku headquarter nasasula bukadde 8 n'agula kaadi ffe ekituweesa bammemba okuleta ku sente ezo katugayo ku kyalo kujja kuba kabeesimbyo bana baleeta emitwalo gyabwe 5 gawera abiri naye candidate bw'anaaba agenze okuvuganya eri mu electoral commission ffe tusasula kubanga takyali candidate himself abeera candidate wa party ffe tumusasulira eri aye ne tutolayo akatonotono ke tumuwa ku zino zetwakunganya mbanna abaleeta sente ne tumuwa emuga nti kwatayo ne 10 lino genda okuyiga abanajja abafuma mu tutunulidde enteekateeka y'ebibiina Lord Mayor mkulu wa kibiina kya Yero olidde enteekateeka yamwe PFF egamba kikigamba abatuliza abantu babeene nga tumaze okulya candidate member nga ganti okulonda tekujja kubaayo nja kusaba era obudde obubwo bwakuweddeko ate nja kusaba olekerewo ne banna abeenaalemu abalala 2 muli 3 PFF kwegamba anti tusobubaka bwo tusobubaka bwo Lord Mayor embeera eno simanyi mukama katonda agitutaasa nagambye beera ambasada tebabeera batyo toyita tango doyo wakomye tango doyo oyo ng'akyali anyway PFF egamba ki mu mbeera eno akati nga sinajja ku PFF eggwanga lino liri mu katyabaga era nze antwala mu bino oba nkoze bubi nnyo NRM eyagala eteekewo tugiyita debate lwe luzungu ne mu Luganda nja kiyita ekiboozibozi tuddemu ekyo ekiboozibozi nebyo biri mu mawulire munna yes kituufu siganye kituufu era tekigaana kwogera okukyogera mu perspective endala kituufu kubanga bo bakitaddeyo ate si musango ogwo okukireeta no bo bennyini be bakitaddeyo bateeke eggwanga litandika okudebatinga ebintu ebitaliiyo okiraba ebitaliiyo era ojja kunnyamba mu budde buno bwenfunye nja kukitaka mu perspective endala naye mu bufunze katono nnyo okulaga nti kino kifu tekiriiyo ekya numbers ebya numbers NRM ne numbers totawaananga budde bwo ku NRM ne numbers era kiddako ki debate bajja kuteeka mu kya PDM mutandike bameka abafunye kuza PDM bakutwale mu by'emmwanyi simanye bameka abafunye mu mmwanyi ngate balina ebirala gye bazitutte n'ebirala kakati kino ekye numbers bino saali subidde nti ne kinobe yalize wano wali birekedde tango doyi kuba ye atakyali nansonyi kinobe si muvundu nnyo siye mulungi ennyo siye muyonje nnyo naye ate si muvundu kutuuka ku level eyogera bya bulimba ku leedi ebyekwegamba ebitali byolabira ddala nga bya bulimba ate ekyo nkimuwamu credit numbers zino n'olyoka ogamba nti NRM eyina 2 waligabe bannange kino mu ntaasi kansigalemu ak'obuntu bakamala okufulumya mu census ne bagaa tuli 45.9 owulira 45.9 gendayo mu census olabe bagambe abaana abataneetuuka bali 2,25,000 ekitegeeza abantu abakulu bali 2,000,000 rafule bali 2,000,000 kakati obalaba ab'NRM tebalina nnyo kale Lord Mayor twali wano era wennyini n'akuba census eyo n'agimalira mu ttaka naga results zonna ze baleese nfu
kati njagala mubuuza kati azitongoza ntuufu alyoka aziweeko reference ekyo ssebo sikimenyangawo bo bennyini be baavayo ne bagamba mutusonyo bye twabaleetedde bifu weerabidde kati gwe kyogamba abaana abatanetuuka tebaweerezo national bureau kati zaateredde olyoka oziweeko reference bwoba okyalina singa bampola gusa ensongayo neteekateeka PFF ziri million batugambye 25 okyatereeza kya namba emitwalo bagambye million 25 mu emitwalo 10 abo be baana abatanetuuka era mu nsi yonna Uganda yesinga population y'abaana ey'abato ekyo kituufu kakati bw'okola mathematics gwemanyi nti kinobe yamusoma paka ndowooza ku O-level mwangu nnyo ono elementary mathematics kwata 46 jaka 25 osigaza 2 kati akugamba nti Uganda bonna abakulu benaale mungane Lukwago mwali nti honorable Kinube kugamba katono nnyo katuyamba abatuwuliriza nekyo ngenda kinyonyola dayera mu census mathematics tubadde egwe tulimu akugamba abo be batanaweza be bagenda be bakoma ku 18 be bato kati nabo SFM eddakiika zizino ziri bbiri zokka eziwoleko essaawa 5 tutuulidde n'enteekateeka y'ebibiina electoral commission okuva mu kibiina ky'NRM annyonnyodde balina abalonzi milioni 2 abamemba milioni 2 abalonzi milioni 19 National Unity Platform yagambye ye eyina milioni 10 NRM 2 UPC yo eyina abalonzi members musanyu nopu egambye eyina 10 UPC egambye yo erina members milioni 6 era yo NRM egambye members milioni 2 PFF eyina bameka sebo mbadde nkumalira yonse ku namba enfu nti ekuntwala mu debate eyo eya numbers oba nkoze bubi bano bennyini bayogerako ne ba crime preventers nti bali million meka 11 kayihura oba mukwatira nga ina ba crime preventer 11 so kakati badde nkumalira yo wane namba zino nti 25 mu emitwalo 10 be baana abato abatanetuuka so sigaza 2 kati akugamba abakulu bonna bogenda ne census eza National Bureau of Statistics oboli ku n'abakulu bena ekyo kiwedde population census ya February 2024 tuli milioni 45 mu emitwalo 9 mu 15 mu bina 17 kakati milioni 45 yagambye bo bawandiisa n'abatanetuuka abali wakati we 16 ne 18 nawo waliwo statistics kubanga era National Bureau of Statistics yalaga nti abataweza 16 bali milioni 2 nezigwamu yes nyinza nukuwa full statistics wano ati kubuulira fe tulina keji fe tulina kemu yoka tukugambye nti mubamemba baffe abataweza 18 kati exact number ku milioni 45 mu butundutundu 45.9 abo bali 22.2 million abakiri kwago abataweza 16 wakati wa miaka kinaki abataweza 16 tugene maso bilo yes tugene maso kati meaning nti mu 22.2 towandiisa amunoki nomu katukiriza abali wakati we 16 ne 18 wawandiisaayo bonna nga era babo still bw'oyawula 22.2 nojawula ku 46 zikuleeta ku milioni 18 kakati mubuuze nti 18 ku bantu abaweze 16 okudda waggulu ebibiina ebirala
n'abatalina bibiina n'abatali mu byabufuzi n'abeetewandiisiza kusibwasi buli omuntu ali mu byabufuzi baba basigaddewo miliyoni 2 so kekakye kugambye nti namba z'NRM byebyo byabakola preventers so sala bigera principally position eri nti ekizibu kye tulimu kye kino Medi tetulina gye bayita functional multi-party democracy mu ggwanga ekyo tekiriyo enkola ebibiina ebingi enkola ebibiina ebingi teriiwo tuli mu nkola ey'abakomunisiti gye bayita abafascists abakomunisiti n'abafascists fascism ne communism bo bakola batya abo ab'enkola yaabwe ya yeno nga movement gye yatandika nayo gye bayita forceful conscription. Forceful conscription buli muntu yenna omukulu e China obeera wansi wa kibiina kya gavumenti. Bubanga wali fascism yatandika ne ba Mussolini abe Italy nga tebayinza bo bagamba taddewo ebibiina naye ng'olina kubeera member wa state koki bo bakkiriza mu state party bagiyita mass party era bonna obuuza kino bene banne wano bajaga NRM is a mass party. We are a mass mighty party. Aha. Yes. Mass mighty party. Njagala oddeyo Medi mu political science osome history y'ekigambo mass party ne bw'oyongerako ekyo mass mighty kitandika n'aba fascists kitandika n'aba communist. Kakati omucommunist takkiririzangako mu nkola yonna egamba nti waliwo endowooza endala. Communism ali ku philosophy oba ideology eya monolithism nti abantu bonna balina kuba n'entegeera emu. Kyekyo lwaki Museveni ffenna yatutwalanga mu kyaka nange ne bantwala ekyankwanzi mu indoctrination kyakutwala mu Uganda olwaleero ekya boolaba bano kye batandiikiriza ekya PLU esikire NRA. NRA yefuga olwaleero si NRM. NRA kakati NRA yazimbibwa ku musingi ogwa Museveni gwakkirizamu ogwa UPM. Era ezimbibwa ku musingi Museveni gwakkiririzaamu ogwa Fronasa. Era wamulabye ne bwadda wandika ku kiwandiiko kye miliyoni 10 ng'agenda mu Fronasa. Yazimbibwa ku musingi gwe yasome Mozambique ogwa Frelimo. Walabye Frelimo kye yakoze olwaleero e Mozambique kye yakoze Frelimo okumalawo buli kimu kyonna buli opposition n'abalenamo buli omu ne bakwata ne basiba. Gwe mutima Munsasi leero gwe guli ogwa Jovola agenda tandikide wa Tundurisu. Tundurisu abakyadema baagala kujjawo Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi yazimbibwa ku musingi ogwo gwennyini ogwa monolithism. Mukama Katonda Nyerere kale bambeatifying nga saint. Eyo sijja genda yonnyo. Naye ali mu process okufine. Matazi Day ya June. Naye kye bayitanga ujama ne bino ebirala byonna n'okuzimba Chama cha Mapinduzi okutuuka olwaleero nga Chama cha Mapinduzi ekola Tundulisu ebyo bebakola gwe mutima ogwo. Na wano UPC kwe yazimbibwa era kyova olaba banansonyi Abaganda bafa aba UPC Peter Walubiri n'abalala abalina endowooza endala naye musingi gwego kyova olaba mu Gyenkaaga bwe baali ne Basiri batalinga nga bali mu opposition baga ati opposition ekola kiwano bonna ne crossing enemies ne bagenda. Kakati Museveni mu bufunze yonna gye njagadde okuyitira student wa monolithism. Museveni product ya communism. Museveni takkiririzangako mu bibiina. Kino kye bazimba kyakugamba ekya numbers era gye natandikidde ayagala kulaga nti buli Munnayuganda yenna ali mu NRM. In fact today olwaleero okubanga toli mu NRM oba okomitinze treason. Kyekisibiza Besigye Luzira bamugamba oli muyeekera. Oli oba betrayinze. So embeera eyo etuusize ne bannaddiini okutya. Anti ye embeera eyo gye nkugambye nti bwe batunuulira omuntu yenna ng'ajja
tebasobola kugamba nti bakkiriza embeerera. Twala ekigambo kino mu Luzungu, criminalization of dissent ne forced consent, ebintu ebyo bibiri. Era nja kuwa akatabo ka Bonyango Oloka ke bawandiika obulungi nnyo ku forced consent eyo. Museveni akola gye bayita forced consent. Kiki mu Luganda abekabungo bakitegeere? Okukaka ogambe nti nzikiriza. Forced consent. Yes. Kati bye bayitamu nti ate wandiisiza mu yellow book tojja kufuna za PDM. Eyo forced consent. Amumpulirize nzi ani njogera byange. Be bayitamu RDC ne ba assistant RCC. Bali eyo bagamba gwe ko tewandiisa mu kitabo government yekulaba. Titwerabira PFF yeyimiridde etya. Kyenna kugambye nti anyway kantuka omanyi kyoyagala mpulira. PFF twabagambye. Yes sebo. Empapula twaziteekayo mwezi gwa 8 omwaka oguwedde. August. Ne batugamba tubawadde akabanga mugende munoonye emikono. Balama tuwe empapula ezinoonye emikono. Ne tugimaliriza ne tugiteekayo nga 29 November. 11. Nga bagamba bw'oteekayo emikono gyo. Electoral Commission mu kawaayiro namba 78 aka Political Parties and Organizations Act ya 2005 bakulanga mu gazeti mawulire ne bagamba eyemulugunya ku kusaba kwa bano kuleete mu mwezi gumu bw'otakuleeta toyogeranga. Nene babagamba Electoral Commission bwebeeranga teka kasa bulungi mikono ya dembe okuddayo to do verification. Okwetegerezera biddala emikono gino mituufu oba si mituufu. Kati ne bakigamba naye ekyo bukyekola tebalina kusukka myezi 6. Kati Electoral Commission kye yakola kwe kwata empapula zaffe neziwa ba RDC bagiyambeko eyo mu byalo okunoonyereza ku mannyago bagiso baviso aba security bazinoonyerezeeko. Ne batandika okukubira amasimu kinoomu bakuba Elias Lukwago nti eno namba hiyo nti wasayininga ku mpapula ezo wasayininga wali obimanye nti nebinaddirira wabikkiriza nti omanyi kyekigenda maaso kati bakwata Besigye kati bamugamba nti okimanyi nti kino kibiina wakisayiningira nti kya Besigye nti ali luddawa nti hanti munange bamukwatire Kenya ali kale obiwulidde nti okusalawo kati okusigadde kuko bye bityo. Era abantu baffe ne batugamba bangi nnyo country wide ng'embeera gye babataddemu. Electoral Commission tekulimba nti erina abantu abanoonya emikono ku ground kuba ne structure tezirinayo. Kakati tuli wano batugamba ffe mulinde. Naye kyenjagala okugumyamu n'okutegeeza batubuuza nti ki ekiddako. Ffe medi Katonga tubaddewo nga tetuwandiisiddwa. Owulira twatambuza FOC Activists for Change Walk to Work 2011 paka 2015 omugenzi Peter Nyombi atone General mukama amusonyiwe byonna byamusobako okuba byali bingi yatulangirira nti ako kabiina ka Unlawful Society kabayekera era buli aketabamu yenna ne Katonga n'okutuusa olwaleero weri People's Government ne tubeerawo ebbanga lyonna weetuli ffe twabagambye certificate si yetulaga ekyokukola naye erina kyetuyambako requirement. No. Si requirement. Bw'oba oneetaba mu kalulu ng'okozesa tiketi y'ekibiina ekyo si requirement. Ne bw'onooba okwetaba mu kalulu mu strategy ya defiance hiyinza obutaba tiketi hiyinza okubeera tiketi. Ate ffe tukkiririza mu front tewali kibiina kimu kigenda kukola struggle eno nga kigenda mu maaso kuba nkugambye n'abeewandiisa nabo tebabakkiriza kugenda mu maaso. Teri kibiina kimu kigenda kulwana lutalo luno okuluggusa olwa Museveni okukyusa okusigukula system yonna eya mass party y'abano. Mulina kwegatta. Tulina kwegatta kolera wa mpulira ababivuma mpulira ne mbasaasira ne ngamba Mukama Katonda bano bataase bategeere kiki tulimu kufa tuli wakati mu kufa medi. Kati mbadde nkumalirizayo gye natandikidde nagambye nti Honorable Robert Kyagulanyi ayina ekibiina kye kiina certificate ekya NUP sikyo ekirina bwe yavudde Mbale sinalaale yabadde mu lukiiko munda n'agamba nti nzirako okusinsingana ba Western Uganda okubeebuuzaako baamugambye batya nti sebo komaawo ninga ali mu kizimbe munda alina certificate ye basooka mugaana kuggulawo matabi kubanga ekibiina
ng'onoowandiisa abamemba osooka kugulawo matabi yali atambula ggwanga ati agulawo matabi ne bamugaana obutaba na certificate okuba ne certificate n'obutaba nayo okuba ne certificate n'obutaba nayo tekibatiisa mmwe nga mulwanisa omucommunist nkugambe Tundu Lissu Chadema kibiina kiwandiise Tundu Lissu kati yabuziddwawo ne mukomera Tanzania Uganda kyogamba certificate olugituwanga Besigye bamuwa beiru PFF bwefuna certificate katugeze nga tuvudde mu Easter Monday Electoral Commission mukama n'agirabikirirwa mu Easter wano nevaayo negamba nti bannange bazuukidde ne Yesu nabo batuwa certificate ku Tuesday enkeera ku Wednesday nga Besigye bamuwa beiru kitekemu amaanyi ati kyekugambye nti certificate tegenda kujja Besigye mukomera certificate tegenda kujjawo General Court Martial certificate tegenda kujjawo Jati certificate tegenda kujjawo Muhozi nebino byagamba buli omu wakufa tugenda batta akuka Bobby Nyakasalako ensingo oyo Besigye nja mukola bino ebyo tegenda kubijjawo certificate tebagenda okukuwa tuyanza Lord Mayor musajja wa Kabaka ensonga ogiwulidde ensonga ngiwulidde Medi navudde eri ku baluwa y'abataka ababaka ba Katonda nga batidde nendaba non Father Joseph Mukibi naye nga atidde wano Lukwago munabyafuzi muno naye oli byagamba naye atidde ye ate kino be commission mwana ali ye mugumu atwadde ne numbers Bomali Mpindi ye Medi njagala kugamba nti buli ekiseera kye tugenda mu kulonda ebintu ebyo bibeerawo nnyo omanyi akalulu kaffe abakiikirira abaliko obulemu mu paalamenti katera kulondwa nga kano kawedde ennaku 2 naye nabeeranga ne ttiimu yange nga tuwuliziganya ku masimu ng'akalulu kawedde nga bagamba nti naye tunaasobola okutuuka gye tunaalondera abasajja be position nga beewaga naye twavuga emmotoka ne tugenda ejjinja nga tetusanze yadde akawuka akatusala mu maaso kakati embeera gye bateekawo mu biseera y'akalulu nga katuuse oyinza okulowooza nti omuntu agenda kubeerawa mu ggwanga lino era wawulira nga leero tulinze bageze bakole kino bageze bakole kiri naye akalulu ne kaggwa mu mirembe era bannayuganda ne beeyagalira mu mirembe n'abalondeddwa ne balayira aba NRM n'aba NUP n'aba ebibiina ebirala ne balayira mu mirembe nga tewaliiwo yadde omulalu eyeekalakaasizza nolwekyo ebyo Medi bya bulijjo era emboozi okutiisiza okwogera kuno okw'amaanyi ba Honorable Elias Lukwago kwe boogeza kwe kutiisa ne bannaddiini ne balowooza wabye boogera mulimu ate olumu nga tebiriimu kubanga okweraliikira kwabwe nako kuva ku ebyo ba Lord Mayor bye boogera ekiri egindi ekiri egundi Mozambique ate eno Kenya ewe Tanzania bamututte ebye Tanzania ebye Mozambique bye Mozambique Frelimo n'ebya Uganda bya Uganda eddakiika ziri 16 ezakata ku ssaawa 5 eggwonero ly'omugongo tukwanjula abajjanjabi emigongo abantu ffe mwenna bangambye mbategeeze ki ekikuluma mwogwe gukuluma okumazeeko emirembe amagumba discs gaseesetuka negengera mu nerves oba n'omwogwo nagwo gukuluma pressure kiki wasanyalalako olina omugejjo ki ekikuluma eggwonero lirino si ddwaliro kuba eddwaliro oba ne mochale enteri bafiirayo baga nti omulamu jangu baziize olwadde nawe omulamu jangu bakujjanjabe bajjanjaba omugongo negonera ddala ate ku ssente entono bajjanjabira awaka basanga kawempe ku 5 kulinana kampe ku 5 ku mall eri awo ennene nnyo ojjo basanga bana bajjanjaba omugongo bakubula ng'okuba essimu 075 19 3300 076 5 Prestige muliye musike ku mugaati tova wakazi zindi saa zigenda kuwera 5 tova waka atwede Prestige no musika ku mugaati omero omugaati mulimu vitamin A vitamin D vitamin E ne B12 kuwa amaanyi
siri musawo sima vitamini bitegeeza biki bikola nibanga nkutegeze mulimu vitamin A, vitamin D, vitamin E ate ne B12 ekuwa amanyi okuyita mu lunaku. Abaana naawe musajja mukulu maama w'abaana muwomera omugaati nga mulya Prestige Margarine agiramu grams 2.5 half kilo grams 5 ne kilo saako ne bucket gwa nabya kunufumba amandazi ngwa Prestige mungi agira ne mu bucket. Twakwebeza naffe aba Prestige banafe abachapa enterprise okuleta Prestige mwebale nnyo mwebale ddala muwomu ate nga si wakunoonya supermarket zonna gyali saako n'amaduuka kuli okumpi. Mpindi Bomali Neddi mbadde ngamba n'olwekyo njagala Lord Mayor ayawule Mozambique ne Tanzania ku Uganda. Maputo ne Dar es Salaam. Ayawule Maputo ne Dar es Salaam ku Kampala. Kubanga politics wa wano wanjawulo ku politics weri. Ekyokubiri Medi Lord Mayor yeeraliikirira bwereere olw'ennamba Honorable Kinobero ono gyasomye wano nti NRM erina 20 actually erina mu kiwandiiko kyammwe kino kye mutuwadde nti NRM erina 20 NUP erina 10 UPC erina 6 UPC erina bamemba nawulidde ne FDC egamba erina miliyoni 4 manya DP erina 3 buli kibiina kakirowooza nti okuraisinga ennamba kiina amakulu yes ng'ate olumu tekiina naye njagala era kugamba nti ebibiina byaffe abantu baffe tebamanyi bya bibiina kyeki. Abantu baffe Medi nkyogedde wano emirundi n'emirundi nti abantu baffe bali mu bibiina nga banoonyaamu byanfuna. Bwe bawulira awandiika wali nga bagawaye kangende neewandiise mu NUP si kubanga enkya njagala kaadi ne bakebera olukalala lwange nga siriiyo naye nga tesuwa NUP. Bwe bawulira owa NRM wali ng'awandiika nga badduka nti kangende neewandiise mu NRM si kuba enkya nga nina kyenjagala mu NRM nga siriiyo. Nina omusajja gwe mmanyi awo e Kawempe ayina kaadi ya FDC, ayina kaadi ya NUP, ayina kaadi ya NRM, ayina kaadi ya UPC, ayina kaadi ya DP, kaadi nga 6 omuntu ogu. Kakati bino ebyennamba ku saidi yange sirowooza nti kikulu kubanga omuntu bw'agenda okwewandiisa tojja mmuziyiza agambe nti nze ndi wa NRM mpandiika era olina okumuwandiika waba asazeewo okuwandiisa. Naye ate bannabyabufuzi aba Uganda tebawakanya nti NRM yeesinze amaanyi mu bibiina by'obufuzi. Kyovudde olaba wano Lord Mayor wabadde ayogera akugambye nti teri kibiina kimu kisobola kusiguukulira era ayogedde akagambo Honorable Kinobere ke yayogedde Kinobe kyayogedde teri kibiina kigenda kusiguukulira masipate y'abano nga kiri kimu akkiriza ekyo kitegeeza bwe kiba kivudde mu kamwa ka Lord Mayor kitegeeza nti ekibiina ky'amaanyi era kirina emirandira kubanga Medi ekibiina ekirina abantu 30 ku buli kyalo mu byalo bino emitwalo 7 1200 mu Uganda yonna tosobola kukizannyisa. Kakati bwe kigamba nti kirina abantu emiliyoni 2 era tosobola kiwakanya olw'ennamba gye nkugambye. Ekyokubiri Medi abantu nange yampadde luli nange namuwadde Museveni ng'ali e Tanzania. Lwaki tomuyita president? Kikusanyuse? Yamanyi ne bwatamuyita. Kale Mr. Museveni gwe njogerako yali tali president ebiseera. Mawulire gagamba. Mr. Museveni mu myaka gye7 ng'ali e Tanzania. Yes sir. Yagamba yakizuula n'agamba okusiguukulula Amini ono tasobola kikola ng'oli wekka. N'akwatagana n'Obote n'akwatagana n'oli ne balyoka bagenda e Moshi bonna ne bakwataligira wamu. So kyogamba Obote Amini yali ategeera nnyo okusinga Museveni n'okusinga Obote yalina amagezi agabasinga. Bomali entegeera yaabo nyongere kuno ku information wekitiwe mukulu Elias ayogedde bulungi nnyo.
ffe batusomesa mu magye naawe bijjukira eriyo tactics oba obukodyo ne strategy okiwulira mwe abavuganya ono gwe mumanyi nti alina obukadde 2 nga mulina 3 buna 5 is it a correct tactic oba mukubusaasanya musindika wa presidential candidate 10 ye naayigala nga ali bwomu nga wangudde ku bukadde 6 opposition wanguddemu 23 ne muleeta bakandidate 10 ye najja atya is that a correct tactic eyamu okugaa nti babalemesezza lwaki nammwe temukola nga president Museveni agaa nti bwengenda obwomu yennyini yakitunyonnyola ti bwenzija obwomu sisobola kumalako tugende fena mu lwaki namubanga mulowooza nti kyamukolera lwaki temukikoze ebintu bibiri just ebintu bibiri byokka ebisibye Museveni mu buyinza Maje ne Bank of Uganda. Okay. Kati Mumali kamalize kaguse ensonga yo. Ensonga ijayongera badde ya numbers. Ndiye njagala mongerereko nti ngojjeko ekya numbers tulina wano. Ababaka ba parliament abenali mbameka, bero sifa bali bameka, bakansala bali omeka. So there is no doubt on our numbers ne strength on. Mumali guse ensonga yo. Nedi mbadde ngamba nti nolwecho Lord Mayor mwenjini okuva mu kamwake naga fe ekibiina ekimu tebabadimba mbawulire yaboge ebyo biti netebabadimba timusobola okusiguukulira mass party eno ate nga maite party kakati kitegeeza ngambye ngwe kicho ngambye ngamba ate nga maite kicho maite kyange nagambye state yoge tuze yakata tugere maliza abatuwuliriza Medi bamanyi Lord Mayor kye yayogedde ate teyakyogeredde mu kumpe off air yakyogeredde kuno naye kyembadde ngendo kyengamba nti naye manyinde bakakasa nti ekibiina kiyina amaanyi ge kiyina Medi amaanyi ge mulina amaanyi ge kiyina kugamba ukakasaba na buli kyalo ukakasaba nti bajja kuba ubuzibu buli kyalo kiyina kuliko abantu 30 parliament ejoolaba Medi honorable kino bakunyo akuzeemu wano nakugamba ebifo ebirondebwa biri ebifo 529 naye opposition yonna eyawamu yalemererwa okusimba ne mbifo byonna era ababaka ba parliament 4 ab'NRM bajja nga bali unopposed ne ku mulundi guno bagenda kujja ekyo kikulaga ki aba 5 district chairpersons babala bakansala sibamala abajja opposed kakati goba n'ekibiina nga kiri Kampala wakiso mukono nolowooza ati ekyo nakyo kibiina ogenda kyogera nga kiri mu district kale kaŋŋambe 10 ku district 146 ate nowakanya statistics eno ono abazze ekyo oba oli ku kirala ekyokubiri Lord Mayor yayogera wano Medi nkyogeddeko wali emabega nti ye teyalabye ku balonzi ku bawandiika era tebamuwandiika tebamubala ne famire ye tebagibala twali wano no ekyo kitereze bambala olunaku lwennaku nayogera wano nava India nga nva ku operation ng'ennaku z'omwezi 10 enkeera nga 11 ne bajja ewaka ewange ne bambala genda masmalize biterezeza genda basebunya kakati kasere kyajeganye naye wawulira Medi abantu bangi nnyo nga boogera ku mbeera ya kubala tebabala twalina wano mu studio kakati okugamba nti discussion yo yonna ne argument yo ogigeraageranya ku census yokka ekyo nakyo tekikola makulu abadali ku numbers anti numbers alifalinga ku za census kakati abantu bano abo opposition ono Sebinya akise fearmongering baganya okola strategy ezibawanguza akalulu ka 226 bali mwebe bya kugira kwogera ebyo nga byowulira Lord Mayor bagenda kujanga pressure group manya biki ebibe nabenda te byabaawo da pressure group ezo kumpi buli kulonda ebaawo temutidde tezina kyezikyusa kubanga bannayuganda kye baliko baba bakimanyi nze njagala mbagambe nti basooke batereeze ennyumba eyitibwa opposition
neka kyolaba opposition ekino ekibiina kimu kivaamu obubondo bano ne beeyuzayuza ono n'alwana n'afiira ku munne ng'alinga afiira ku Museveni oba ku ani ne beeyuzayuza omwo munda kati ekiri mu nuupu olwaleero ekyo kibakolera mmwe owekibiina ekiri serious adda wali nga yeesekera kubanga tuli mu kaseera ka kalulu omuntu ali mu ebyo baba kugamba nti kakati ngenda kukola structure era Lord Mayor akyogeddeko nti Kyagulanyi bamuziyiza embaale bamugambe nti genda osabye kwogerera kusinkana bakutongoza bukiiko muhoolo bakukkiriza genda muhoolo otongoza abantu bo oluva mu lukiiko lwa hoolo oze mu luguudo wakati ebyo byaganyisizza ezegunza wadde ite ku mazzi ku nyanja President Museveni zino laale zagenda akuba nga yebuuza ku PDM tezibaako bantu tobalaba mu bisaabu oziserale ati wamala okuwebuuza ku bantu agenda nakuba olukuŋŋaana olwawamu okusomesa abantu pulogulaamu za gavumenti giyita erinnya lyonna lyoyagala asimanya ndekasaga nti akubalaale medigwe kiyite kyonna kyoyagala naye abantu bagenda asinkana bajjula ekisaawe kyonna sooka ondeke emalirize ensonga yange protectinga media namugyeko muzindaalo kakati wamala okusomesa abantu buli wagenda ebisaawe bibooga bwe biti wali olabyeko ng'asimbudde awo campaign zitandise nodda sooka ove ku kya campaign wali olabyeko ng'asimbudde awo ng'agenze ekkubo lyonna alijjuzza abantu bagenda bamuwerekera oba ayina abantu batono tobalaba mu bisaawe gye nsoose naye kati wali olabyeko nga oluguudo lyabadde nti abantu bakuŋŋaanye bonna bakubirizaako abantu bamuwerekere kakati baba bakuwadde n'okkiriziganya ne poliisi ne kugamba genda okuba olukiiko embaale tongoza olukiiko lwo tuula mu mmotoka yo oveeyo okole ki ogende ewalala gy'ogenda okudda naye oli mu procession abamugoberera abagobe tosobola bayisa mu kkubo olwo toba mukulembeze medi bagamba nti akaliba akendo okalabira ku mukonda bw'oba oyagala kuba mukulembeze wa ggwanga naye nga tosobola kugoberera mateeka oba ogenda kukulembera ki ekyoliko gwe ye point semunyatandikira sijja kulya budde bwo twebaza abantu kino fiya mongali kakati fiya mongali ekibiba ky'abannaffe bano nze ntera nnyo okulaba abantu nga bateekateeka ennyimbe ne bayisa n'ebiwandiiko bajeti biki so genda omukulu wa kasolya omukulu w'ekika mukulu w'ekika n'akuwa olukusa kakati famire ezimu zimanya ti olumbe lwagundi luno lujja kuba lw'amaanyi lwasebuliba naye ffe nga famire eyaffe buliba ffe katwefumbirewo eyaffe kubanga abantu bajja kuba bangi era oluyoga luyinza okuba olungi ku mmere kakati ekizibu fumbe yakatikkiro nafumbawo omukulu w'omusika n'amwawula era famire ezimu nezeeyawula naye wali wabeerawo okugabula era oluyogano luba lw'amaanyi nnyo kati ateeteeseteese beba PPF bo tebeeteekateeka era NRM bagiwulira ekola road map ekola register ekola biki byonna bo kati kyebakola bo bali mu kujagalaza mujja kutulaba Kasamu n'afumba entono Kasamu n'akola biki kakati abasajja neyanze ngatanagusa katono nnyo okimanyi nti baali bakulonza ogenda kwere kuto commission era ddala nga gwe wali ogenda okuverifying empapula zaffe era bomusiba gwe wali ogenda ebyo byansi omutima gwo mubi obuteteekateeka bedi unatukubidde ekifaananyi ekibeera mu kkuŋŋaaniro eribeeramu abeetegese n'abateetegese abateetegese kyebagezaako okukola omukwonoonero yeekoze eki kyakuba oyo yali atuyisa oyo katiraba enkola yammwe eri bweti mulumbe bwe balaba abeeteekateeka nga balanga okuweereza ebigambo ebinene ebisongovu wano buli nsi ekibeerayo
juzi waliwo lwabalangoto wano nga era tuli ku mizindalo wano ne balangoto tujulize ekyabadde Senegal mwakirabye bwe balonza akaana akato ne kakola bwe kati kakati kajewo emisolo kakoze katya kakati fe twakamala emyaka 4 emisolo kakati buli ekibeera mu nsi yonna bakijuliza Uganda neche Tanzania bakijuliza Uganda omanyi kwagawada yogera bwato na Lord Mayor yes ne ngayogera ku musajja mukulu no Tundu Lissu Tundu Lissu musajja mpuliza Tundu Lissu ono musajja mu Tanzania munamateeka ayina ekibiina kye constituency naye bamugambye nti muwandiise ekibiina kyammwe kibeta kya Dema nakola nga Lukwago tujja kwewandiisa owabirudde tujja kwewandiisa kasi omukyala namugamba nti ffe tuyinza okukolagana muntu ekitali kibiina pressure group gwa bibiina kumikutu kwebiri bino onaanoonyereza nnyo ebiri awalala lwaki ajuliza Tanzania nga tamanyi kwe Tanzania nkwesosi Chadema sibagitandise ggulo lwaki luli ewandiisa anti kati aganya okwewandiisa Chadema tebagitandise pressure group ga PFF uliriza Chadema ibaddewo okumala ebbanga mukimanyi bulungi era zizenga evuganya era ye main opposition kakati agambye noteekawo embeera ey'ekiteekateeka nga Museveni bali yagala okusanya ODP ne UPC bibiina bye yasangawo nono Suluhu ekibiina kyasanzeewo ayagala okuyita mu lukujjukujju akisanyeewo sebunyamalize ono akimanyi nti abadde ekibiina kiwandiise luli kati asaze okufuuka pressure group y'ekibiina ekirala embeera y'ebyobufuzi ekyuka gwe yali akulembedde wazze mabega oganye okuvayo kati ayagala kujjanga pressure group ogire no n'eri embeera yakyuse ne baga mu renewing enkola yammwe Tundu Lissu bamugambye amateeka wano muwandiike mukyuse ekibiina humula Suluhu kyakola kyennyini mukubya byaye Nangagwa byakola byennyini e Zambia sebunyamaliza se kakati tetwagala bagamba nti abantu bakalumbe kamuyide abalangira olumbe olunabeerawo mu 2026 mu January waliyo abali mu kweteekateeka structure register n'ennaku z'omwezi baziranze kanzi katono nnyo Honorable Sebunya gwino muzindalo tuchugale kakati sebo katono Sebunya bannaffe nga bagambye nti tebeeteeseteese tubadde mulumbe tuli mulumbe kakati ye Lukwago mugezi ajjanga chairman ow'ekyalo banne tebeeteeseteese yakimanyi nti olunamulabako bwe bwati Lord Mayor ye bajja muwe ebyokulya era MC Medi Nsereka mwa ayakatuuka Lord Mayor w'ekibuga Kampala taina nsisira tayiza butalya chairman ajja n'ekitiibwa kye ekyobwaloodi n'ekkanzu n'entalabuusi ye bulungi yaayitawo kakati bano abalala bakanze tejja kubalumbe bagambye nti mmeka nti 7 nga guvaawa ana n'aguleeta yakimanyi ne bweneebeeremu yekyamali bajja bamuwa yes kakati banaba abazoganya kubaita okuzoganya tejja kuba kulonda era kati katulinde besi jagenda kubula ye atesa atenga batekateke kibiina awaza besi jagenda kubula tejja kubaawo ne ani gwatekera tekere kibiina ye nyini kakati mukulu Lukwago kakamalize Lord Mayor kamalize mukulu Lukwago with respect temutiisatiisa bantu gwe tonna kitandika naye eriyo bannaffe aba guluminga gunzi mukole eggaali buli omu akole eggaali ewangi babuulire Faza Joseph Mukibi kiyagambye ekyo naga nti batimbula ebitipande buli omu akoze eggaali abantu bamanyidde abantu bamanyidde ekintu ki Lukwago sokoleke abantu bamanyidde ekintu kimu ne FDC era nebadde yogera kakuyege tabanga mu ggaali kakuyege tuukirira abantu buli omu omusaba akalulu ku lulwe ye n'omutima gw'ajja alonde naye bino byoga nti katubateekemu obukundi bannadini bakitidde nnyo ekyo bakitya kuba bakirengerako e Kenya naffe katubalifaaningako e Kenya bakirabako e Kenya bomungiki groups bo
bujja kuwangula tebujja mu kalulu kakati obusungu obwo bajja nabwo oba bawangudde violence ina kubeerawo kakati tubeegayiridde muteeketeeke kakuyege nga bulijjo bwabeera Lukwago tojja kola magaali ogakule fena okimanyi tukulonda nakawa ebeeronda kawempe ebeeronda eggaali onookola zenkanawa ne Lukwago nyini gweyogerako iwe njogera kati againsi mtekola itekola ate mwabamulondera agambye already eggaali asaba era mwakolera asaba muzindalo akole eggaali ye akole eggaali yo ne yanzege Medi ku nsonga eyo yennyini father Joseph Mukiibi no Reverend Bishop yes mwegayiriza Ziwa yes Bishop Ziwa Anthony yes chairperson musamu nnyo ekitiibwa nga bw'okiwulira naye bagamba enswa bw'ekyusa amaaso nawe okyusa envubo nga naawe okyusa envubo tulina ebyobufuzi ebya warlordism teka mu Luganda warlordism omanyi bw'okisooka mu luzungu kijjayo amakulu kati wenja okukivuma zinawuliranga Somalia kyekyo warlordism nti otuuka nga buli muntu waali kasitaba nga neetaba mu byabufuzi nga warlord kakati bye nalabye ewa gundi ewa Nalukoola of course bingi bibadde bize bibeerawo n'ebigambo Muhoozi byajja ayogera nga teri amukomako nga wamagye ye CDF okasijja kufanga kiyenje kankubuulire Medi bino byetwogerako bya bulamu ali bugolo byakuwulira Medi Tanzania egundi Rwanda mu 94 gino emirambo egyatuuka paka eggaba ng'abantu buli omwe wakali na jambiya olw'ensonga ya warlordism bolooza lwaki balina amajambiya situagala abantu babe n'amajambiya naye otuuka mu mbeera ng'olina kubeera na ggaali ng'olina okubeera n'eggaali Bishop Ziwa si jambiya n'amayinja situkiririza mu violence naye naawe okubeera ogamba nti bannange sigenda kufanga kiyenje kanerwaneko kanfinga omuzira yese ennyanja ekutta okola ki omira naye ng'era ejja kutta ogenda iwe ejja kutta nze nkubuulira kana akalulu ke tugendamu ate wakaganye 226 wakaganye anti sikagenda kubeerawo nkubuulira tugenda kufiiramu kenkugamba tekagenda kubeerawo anti bo bakateekateeka naye nkubuulira ekisooka ekiri constant kyolina okukkiriza wagenda kubeerawo abafa wali wabadde walakalulu watafaawo omuntu buli abafa bali 5 jakuliza sebunya muzindaalo kakati nakano ke tugendamu tukkirize tugaane mu mbeera nga bweri omuze taata akaddiye omwana agamba nvumbye kati nange ntuuse famire rulu egenda maaso so tumanyi kye tugendamu semunyamaliriza akati mukulu Lukwago ekyo kyennyini ye ngaaludde mu bukulembeze wano chairman Murumbe twaliko naye mu Ace Parliament omukulembeze omutuufu we presuppose nti tejjala kuba muntu omu afa okujjako ng'afudde kirwadde ki ffe kye tuteekateeka akalulu mwebaanisewo enji mwebaani ate tutuliiwo mwebaani gavumenti weeri eteekateeka atakimanyi ambanyi ne wentuula akati tuteekateeka akalulu ak'emirembe kyova olaba tufuba n'enguudo tuzimale mangu nga n'akalulu tekanatuuka Kampala abe ng'atebengedde alimu n'amataala abantu bakeere ku makya bagende balonde badde tujja gateeka ku nguudo ate siga oli mu kibuga tolaba ekyokola weeri buli luguudo luliko n'amataala gaako newooko we kakati twagala tuteekateeka akalulu
we presuppose sejja kuba muntu Lord Mayor Mr Government yayogera kati Mr Government teri muntu ajja kufa mu byabululu teri muntu ajja kufa mu byabululu yes sir era tetwagalayo muntu atiisa ffe kwekonda ne bakinobe bajje basooke commissioner baina experience commissioner asooka ateeketeeka akenaremu nga kali alaali alokajje mukegwanga katugende mukegwanga era nga tweteeseteese bannaffe egaali muzima balinda okulwanira ebifi mulumbe bajja n'eggaali bagwe mu nnyama eri omuceere baguyoole tubasaba baleme kutiisatiisa baddiini kuba baddiini nga bwe bagambye naye namulabyewo ng'atudde babaka ba Katonda nga bwe baatambudde eggulo mirembe nga batambuza omusaalaba era bwe twagala akalube katoe kabakaba tuyinza kyona kino beggalawo ekisooka njagala mugenyi wa fante njagala okuddamu okugumya abantu baffe ono atisiza abantu nedda ono ssentebe bamutugambye ssentebe ye mulumbe entebe ye weeri ebaawo eyo ono ye waana ayagala okutuula teeteka kuba bipande kati ono tukyalina alindako owekitiibwa Lukwaga kambaleyo point nga tonaddamu lindako ensiisira gye baŋŋamba yeya PFF atugimye certificate ate ogigamba nti egenda mulumbe kujja kesikutegeera empapula zaffe gye ziri ensiisira ogimye certificate kakati ate ogogamba nti Olukwago ne bwatajjira mu nsiisira era eyo omutwe oluwombo lwo olw'enkoko we luli okugjako nga mwami Lukwago ayagala tujjukize bujjukiza abantu tisentebe nga wa DP abadde mu FDC PPF ye buli wabeera PFF sebo totwichate PPF ani elimpiso empiso kakati kyeganti ye abantu bakimanyi yali wa DP wa FDC ali everywhere kati kusawe na tumanyi wa papa nado oba wachi ye wayitira nga sentebe yabe awo ate tukanya mwami gundo manyika nkubulye mbyo bukulembeze wali ye bula mu chairman ndio chimendi bo utakinga enemy omulekere escape route yes kati bano tulina we twabalekera era fo wano mitundu ebimuga nti wayi bwa meya wa butwala butwale mukulu Ssenyonyi naye katule watula kubanga ono alya n'oli akola ki naye amanye nti eriyo ba number 1 abategeka ne tumuweereza ne sente lopo olwaleero tumuwa ne convoy fe tugarantinga ababeerawo bonna anti abalonzi baabumuwa naye nga ali mu kifo kya ali mu number 2 gavumenti ya Uganda ye garantinga embeera eno twali tubaddeko mu nsi muno nga mulimu zi gavumenti balopo ne batakola nolwekyo neyo favor okubeera ne lead of opposition kakati seba alina 5 billion zijja mu budget buli mwezi notugamba banna Uganda ebyamwami mutujoze kino n'obwalopo kakati ogamba nti mwami Lukwago yakugambye nti sekoko bwekubaganye nnyo oyinza okukoza nti kiri ekikalo naye nga bwe mala okumaliriza obera otukawe nga teri kiriyo sekoko muzireke nazo kuba right yaabwe fe tubategeeza alinga sekoko yabeetegese mulumbe n'okutegeka okugabula n'abalala bonna abanajja twetegese ne roadmap tugibawadde ng'ennaku z'omwezi 6 May fe tutandika structures eziteekateeka obukulembeze bw'ekibiina munda abantu bonna abewandiisiza nga bali wiringa okubeeramu era atali mu yellow book totegana kujja kubanga mu nkiiko ezo ez'okutuulamu ku luno twawandiisiza nga bweba tuli ku lisiti eyo tojja kubeera mu kalulu n'olwekyo ssebo mbadde nkusaba abantu baffe bano obagumye n'abantu baffe nga tetuliwo mubagumye tujja kusigalawo embeera ntebenkevu abantu bajja kusigala nga bajja ne Buganda bajja kujja ku radio bajja genda mu radio endala ekikye kyakubakangakanga n'abatwale Tanzania wa Tundu Lissu njagala okwebaza abatuwuliriza tuyinza okuba tetuse ku nsonga zonna ze mwagala naye mukulu media ajja tufunira akaseera akalala njagala okwagaliza abantu baffe Ssekukkulu ennungi naye bateesa abanzikiriza ng'omugenyi olwaleero Easter ennungi abatasobola kujaganya naye atambulire mu mbeera ya bukakamu ng'oli bwakugaa nti mulumbe bajja kugabana Mukama ajja tugabula mwebalire ddala wanje kale munange amanya nze kyali sirumbira na muŋoona yesebo bwana Mendi abakulu mbalamusiza okujjako omukulu gundi kino beye mulamusiza n'abamu naye gundi sijja kulamusa mukulu Kibirige n'oyo omukulu omulema oyo omwami oyo alimba nnyo bwana Mendi njagala kutegeeza mukulu Bumaali agambye nti waliwo omuntu omu gwe Kawempe alina kaadi 5 njagala omuleete nkuwe emitwalo 10 ogate ku bukadde 10 bwafunye bwana Mendi mukulu Bumaali aleeta obulimba awo n'abusaasanya awo nvuddewo bwana Mendi njagala okutegeeza ekintu kiri kimu twetaaga tusabire bakinobe yali musajja mulungi
n'ekyamazima kati essaawa ya leero bamuteese mu electoral commission kati bagenda mukozesa obubyo bwana kino babasajja bakozesa ne bakusuula kati kusabira olokoke ekyaziru bingenda muŋoona tuyenze sebo gwino omuzindalo sebo amanya nze gali wange Junior naku misana sebo nzaalo eri kyakatebe bukoma nsimbi mbuddo abakulu abo mbalamusiza era nembeebaza naye nze nja kubuuza mwami Lukwago mwami Museveni atufuze emyaka 4 n'omusobyo naye ku myaka ejaana mwami Lukwago alinako emyaka 2 ate emyaka ejabiri akyalaga bannayuganda nti adda mwami Lukwago nkubuuza nga ggwe agamba nti gavumenti ya mwami Museveni ekulemesezza lwaki toddako ebbali n'owaako ku bantu abalala omukisa ensonga endala mwana Medi mbufunze obwamangu mu bufunze ennyo ekyamazima eddakiika zino tuzaasi nnyingi okubeera essaawa 6 nja kubamba siibula nja kwebaza ku lwe tubadde nabo Lord Mayor ab'ekibuga kino Kampala atamanyi obadda oba tadda tubeera ne James Kinobe commissioner w'ebyokulonda mu NRM ate ne tubeera ne musajja mukulu Bumaali Mpindi ate ne chairman w'olumbe Kibirige Sebunya ali ku simu. Halo aliyetesetese halo fundi jogo sebo musajja musaro kutumba aliyata salon yendi munange Lugaya abakulu abali mu studio mbalamusiza nembebaza okuvaayo okunyonnyola mukulu kwago nkulamusiza muganda wange nange salon mukulu Medi wanje abantu mukwewandiisa mu kibiina ky'NRM balaba engeri President Museveni gyayagala eggwanga lino demokulaasi amuleese palisi modo etambula naye bano ab'opposition lwaki abantu tebeewandiisa bwana Medi ensonga ki tebababuulira kituufu nti tugenda kukola kino singa tuba tutuuse mu ntebe bo bali ku ekyo ti pulezidenti akoze lwati naye nga yatambula bitundu kati wakiteetaye tebagenda mu kibiina kye kwewandiisa nakugamba nti President Museveni ankomane akunkumukalinga jjenje sebo toyanze bwemwine endaba y'ebintu. Halo mwami Medi nkulamusiza sir nange nkulamusiza okubeera ku palamenti yaffe sebo amanya yaza promota Tamale kusooka nja kwebaza nnyo kwano gwange Lukwago kyakoledde abantu yebale nnyo era nensaasira nnyo oyo eyayita mwami gavumenti byoyogera mwami gavumenti nze yalaba ku Kaifula nga naye amaanyi agasiza abantu abasinga waawo naye awo katuve mwami Medi abantu abajja ne bakutira emyalemu akadingidi essaawa zino babuuza ekibuuzo emyaka 40 essaawa zino Museveni kiki kyalabanga kyekiganye abantu abawa akakadde kamu. Lukwago alinako emyaka 2 Lukwago alinako emyaka 2 gakubonaabona meerere. Lukwago yamalako ekisanja kiramba nga tasasulwa ku mulembe gwa Jennifer Musisi. Lukwago essaawa zino mandate n'ofiisi ye ebulamu okitegeera. So essaawa zino Lukwago asobola okugenda n'agamba Hamo nti munnaye wazimba mu mwala essaawa zino osobola okimubuuza ku myaka 2 gagamba nti alina naye singa alina mandate so kati abo kaveewo neetaaga abantu abawagira mwami Museveni tubagambe Museveni mu myaka 4 kiki kyabulako kyasobola okugamba kyagamba na Uganda kyagenda okuleeta ekipya twetaaga wummuleko omusajja oyo tuyenze. Halo sebo bali okwereza eggwanga n'Obuganda sebo bali kuwuliriza abakulu booli nabo mu studio mbalamusiza sebo noyogera ne Kavuma ku Lokotawa Lord Mayor tuli mabegawo oba kuba boogera ki kubanga otula wansi bwana Medi n'otunulira wano mu Kampala kituufu abagala kujja okwesimba kw'Erias Lukwago bangi nekulowooza ani asobola okumanya omunaku wa wansi nga Lukwago bwaliwo Ibrahim Kasozi Kasozi yajja bwana Medi Nsereko tukkirize tugaane buli Munnayuganda omugenzi Katolu bw'amanga akyaliwo yagamba nti bagenda beerubaga nange munnonde ŋŋende ndye nga tagenda kukolera abantu ekitanje kirabwe kyaggwako n'abagamba kati munnonde ŋŋende nkolemu bonna abagala okwesimba ku Lukwago baagala buli tewali kye basobola kukolera ggwanga okugjako okubba obubbi abantu tuyanza sebo n'ensonga. Halo mukadde wange
Ngadi sebo webale kuteza gwanga sebo walikuuliza munnange nze kansala katula mu nsi ya leta njagala yogere tuguse ensonga zo nze nsirise awo nyini wenzi jase mukamange sagala kutekera nyira sagala kutagala mwami Medi mulamusiza tata nkulamusiza nawe awamu ne mwami Kinobe mwebale kuweereza mwami Medi kusibirira bino wamanga nze muntu wena lero Medi njala kugamba meyo oyo mwagala ng'omuntu mukozi mukampala nga meya asatuleke naffe tugusabe naale sabe na yagusa olulwe sabasajja kabaka bagaleka tula mu nsi ya leta hello si ya leta bolekana baleeta waabwe nga buguse sebo bali kuweereza kale munnange n'abakulu bonna balamusiza bali mu nemwe bali kuwuliriza bannange munnange tubeerako nze weero feya Uganda Media Callers Association Samujiri kyali ekitintale sebo mukulu Kibirige mwewuunyiza alabika Uganda gye tulimu yese yalimu chemani wolumbe bwawakanyiza nti mu Uganda bwe tuba tugenda okulonda abantu liba mirembe nyerere tewali bantu kufa tewali bantu kuwambibwa tewali bantu kubeera nga bataataganyizibwa yalabika ali mu Uganda endala tegye tutaliimu ekirala nze nandigambye nti President Museveni bwe baba bagamba nti balina obukadde 20 nga mu bukadde 20 kuliko babala tuli obukadde 45 nze mba nkyewuunya nga n'abaana ffe tusinga abaana abato kitegeeza akalulu baawangula dda nandigambye ntya nti mu kifo tutwala mu kalulu ke tugenda okukubwa emiggo okuwambibwa abamu n'okufa balangire bwerangirizi bagambe nti akalulu tewali kulonda tukimanye nti okulonda tewali mu kifo tutawanye balaga baawangula dda ffe tetulina abo bululu abasigadde abo opposition bonna bwabo semujjo ekitintale semujjo ekyantuyenze lolime nawe wadde mugenyi wanje ololero kino babwabo abamasimu ebale bawadde ebirowoozo njagala abamasimu obeko kyobadde mu katono katono nnyo sebo Saalongo munange Ssettumba ayina kyayogedde ekyo nti tetulina program gye tulaga nga aba opposition ekigambo ekyo kwegamba omanyi waliwo kye bayita mantra eŋŋombo nebeeraawo NRM yagifuula ŋŋombo twakamala okufulumya alternative budget eyaffe mu parliament nga tukulembeddwamu leader of opposition Joel Ssenyonyi era speech neziwa yadde of course fenna tetwayogedde olwakadde kabadde katono era Ssenyonyi nakimugambye nti olulala tutegeke kuba an opposition eno joint program fenna tulina okujoogerera namunnyonnyodere mugamba mukulu Ssenyonyi fenna tulina ba MP atera tulina n'ebibiina naki eno yaffe yawamu era tulina fenno gye defendinga kuba yaffe awamu so ekyo tugenda ffe kimaliriza eri munda naye issue nti eyo program yaffe budget yaffe fenna ng'ebibiina ebivuganya so kiri eky'emyaka 2 ogenda kukiwulira nnyo eri gye twatandikidde omwala gwa Jjugula gwa Nakivubo abaguzimbyeko abo bahamu ne banna ogenda ebintu ebyo biri byogenda okulira mu debate lukwaga emyaka 2 waliwo defending awo nti n'etaano gyonna nabiro emyaka 2 jago ebyo debate ogenda julianya ebintu ebyo bibiri myaka 2 kujja Museveni aliddeko 2 aliddeka ekyo ogenda kukiwulira nnyo yali MP wa Kampala Central ogenda kukiwulira nnyo mukoze ne Museveni n'ekyokubiri kyogenda okuwulira ennyo base baana base baggala bakozesanga sente zaabwe bo tebalindanga za gavumenti Museveni yazimba omwala gwe Nakivubo ku sente eza World Bank and ezo kuwa sente ng'omuntu bono nazimba kino kati ebyo ogenda biwulira nnyo kuba ya sponsorinze byataddewo naye njagala okubategeeza nze y'obwongo tebuliyo tulina kufaafagana n'abantu ba Kinobe bana abasiiga akazigo ono gumulaba ono ho bino bye bateekateeka nti miliyoni 2 zino n'emiggo n'ejjaati na buli kimu byonna bye bategeka so tweteekere kufaafagana nabo ebyo bireme kutujja ku mulamwa Mede waliwo omuntu ansindikidde ka message wano gwenda kugambye oli owekkaadi ennya n'agamba nti gamba Charles Rubinge Namuŋŋoona atubuulire we tumusanga nzize najjo 10 lyakuwa olimpe sebo tubuulire wooli wennyini nzize n'alina kkaadi otuwe 10 alyetwalire Bishop Alan Ntindabuuza nti Bishop okwogera ku kino ekyokutulugunya abantu basinzidde ku opposition byayogedde oba nabo bye balaba mu ggwanga ya wiki ejja sibula kakati ennaku zino ez'amazuukira tulina kukola ebyo
nga mukama waffe Yesu byakola kuzuukira wamu naye n'enkola empya mulumbe n'omutima omulungi ffenna tweteeketeeke mulumbe tweteeke bye bwalabako bwawera bakawempe ate tobiteekateeka Kampala bye walaba ekawempe ate tobikuteekateeka Mityana kuba byonna bibi so ffenna twejjulule tuteeketeekera olunaku obulungi Latifu Ssebaggala essomero lye lyayidde Latifu Ssebaggala Kisaasi College lyasaanyeewo ebintu by'abaana ne bijja buli alina konna kasobola okutaasa ku baana tusobola okukamuteerayo Sengendo wange Latifu Ssebaggala Sengendo Kisaasi College dormitory yayidde yonna nekka ku ttaka essomero eryo erya Honorable Latifu liyamba abantu bangi nnyo abatalina mwasirizi era asobola buli alina kyasobola amukwatizeeko semunyamaliza chairman Wolumbe chairman abagambye ebikyamu bye tulabye emabega tubisiibule tukolerere obulungi tukolerere emirembe oba oli wa nuupu oba oli ffenna tugenda kugamba nakutuula alaali buli omu afune byali